po jako akawuwo. Special military medical teams have arrived to bolster. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku Media Center mu Kampala, Ofuono Opondo mwasinzidde n'ategeeza ng'ekitongole ky'ebyobulamu bwe kyavuddeyo ne kitegeeza kabineti ng'obulwadde bwa ssenyiga obuva ku coronavirus bwe butannaba kutuuka mu Uganda oluvannyuma lw'okukebejja okw'amaanyi okubadde kugenda mu maaso. Nekakasa Bannayuganda nti obulwadde obwo obuli mu China n'amawanga amalala tenaba kutuuka kuno mu Uganda. N'olwekyo tulina obulwadde buno obwa coronavirus. Wadde kiri bwe kityo, Minisitule y'ebyobulamu ne Kabineti okutwalira wamu ekyagenda mu maaso n'okulabula Bannayuganda okulaba nti no beewala singa oba olabye omuntu gw'osuubira oba olowooza nti obulwadde buno bumukutte, kola nga bwekisoboka omanyise Minisitule y'ebyobulamu tusobole. Newankubadde nga guli gutyo, gavumenti si yakutuula butuuzi olw'ensonga nti wakyaliwo enteekateeka ez'enjawulo zeetaddewo okulaba nga baziyiza ddala obulwadde buno. Gamba ng'okugula ekyuma eky'omulembe ekikebera obulwadde nga kyakutuusibwa mu ggwanga mu ssabbiiti 2. Tulina obukugu obumala n'ebikozesebwa obumala okuziyiza oba okumanya obulwadde buno, kubanga obulwadde buno bugendera mu mirembe egimu nga ebya Ebola ne yellow fever. N'olwekyo obukugu Uganda egirina. Mu ngeri y'emu Opondo ategeeza nga bwe waliwo abakugu abaleeteddwa ku kisaawe ekyennyonyi Entebbe okukebejja buli ayingira mu ggwanga okulaba nga obulwadde buno tubwewalira ddala. Tutadde entegeka naddala mu entry points nga Entebbe airport nga mu borders enene Malaba, Busia, tulina abantu abakebera abayingira muno n'abafuluma okumanya oba balina obulwadde buno oba tebalina. Gavumenti egamba nti abo bonna naddala abasuubuzi abasuubulira mu ggwanga lya China bwe baba nga tebalina nsonga y'amaanyi batwala mu ggwanga lino bandibadde bali ewala olw'okwerinda obulwadde buno obutajja mu ggwanga lyattu. Bannaffe bannabya bizinesi naddala abatambula ogenda ebweru, gavumenti egamba nti nno bw'oba tolina nnyo ekikuwaliriza togenda mu nsi ya China, ate kino tukikoze nga tukwatagana wamu ne embassy ya China eri kuno okulabira abaagala okutambula ogenda China okola ebyamaguzi. Bw'oba tolina nnyo lwaki ogendayo, olwo olugendo sooka oluyimirize. Ku lwa gavumenti wano Ofuono Opondo wasinzidde n'akubagiza eggwanga lya Kenya olw'okuviibwako eyali pulezidenti waabwe okumala emyaka 24, Daniel Arap Moi ng'ono yafudde mu kiro ekikeeseza olwaleero. Gavumenti ya Uganda eyagala okukungubaga wamu ne gavumenti ya Kenya okufiirwa omukulembeze ono abadde omukulembeze ow'amaanyi eyakulembera Kenya mu ngeri ennungi naddala okulaba nti no Kenya efuna stability n'okukulaakulana okw'amaanyi era kyava mu mikono gye Kenya okuba nti eri mu maasoko mu mawanga gonna aga East Africa. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Gavumenti ya Uganda eri wamu ne gavumenti ya Kenya n'abantu ba Kenya okutwalira wamu mu kukungubaga kuno.